Lukoma bafani bamutabukidde anti mbw asusizza nnyo okubakunamira. Imagine ayina abaana basatu n'emyaka 4 naye nga lengera ebintu ate beyeekula era nga bamusabye ate akyuseemu ku bintu by'engeri gy'abikolamu. Ate ye Nakankaka banamwe musala omugambo mbunera ekitanda kye yaguze ate mbw agenda bba aleetamu basajja mu nnyumba. Bannange ekigambo kyabadde bingi naye nga wamma kamaama tukugamba congratulations era nga tukwagaliza birungi byerere. Ate ye muna wa Derek atabukidde bafaani be abagambe sinze nabatuma okunfollowinga bwe mbanga byenkola tobinyumirwa ate kaakati wandibadde okola ki follow yo ogitwala. Bannange atabuse ku luno avudde mu mwasi n'abagamba mwogedde ebigambo bingi naye tewakisobola mukola lwaki mba mwogerera njabba mukutuusako mu maaso awo ate omwewulirireko. Ate ye Suubi ali maziga meerere n'amalala mangi ngenda bbanga kuwa naye nga sinnakwongera mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongera nga nkujjukiza gwe n'omulungi abayita nawe kusubscribinga ku Wonder Boy UG timukwano subscribe kona ku notification bell aye tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna. Ate baba biva organic bano bakozesa eddagala ly'obutono okujjanjaba so banonyako ku namba yaabwe y'essimu wansi awo ate babeere nga bakuyamba. Ye Hajat Kaloddo akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bikola ki ne bita. Munnange ye Nakankaka bw'atyo yafunye ennyumba gy'apangisa era yaguze ekitanda agenda bagula n'ebintu ebirala mpolampola baye mbadde mususizza nnyo okumumanyira n'okumuvuma kakati yesaawa ate abalageko. Naye ate nga nkugjeyeeyo ye Suubi Kyagulanyi Ssentamu anti essaawa zino ali maziga lwa nsonga ttiimu gye yabadde asuubira egenda okuwangula eya France ate munnange baamukubye omupiira era yabadde munyiivu nnyo naye nga ye Solomon ne muganda we omuwala wamu ne Babi Kyagulanyi babadde basanyufu nnyo. Essanyu lyabadde lijjula okubatta era nga basika naye nga ko kamaama bambi katudde wali kalina ku ssimu tekabitegeera anti bakawangudde omupiira. Annange bw'otabeera mugumu ebintu bino eby'omupiira anti biyinza okukubya pressure naye kakati tunuulira oyo omwana omuto ye n'agasanyuka gonna gamuweddemu lwa nsonga ttiimu ye baagikubye era nga Argentina ye yawangudde ekikubo kya World Cup. Essanyu eryabadde wali naye nga ngenda bankulekera vidiyo ya mwana muwala Muna owa Rainbow essaawa eno mwana muwala yakyuse bulala anti kati ebigambo akutotomuka biyitirivu nnyo lwaki mba mwogerera kamukulekere ate obeere nga omwewulirirako. I sign out. And for you who said that I force accent, that's me, alright? If you don't like it, just pass, scroll. And if you think that I'm forcing it, you can force it too. It is free of charge. Actually, you've been saying this long time ago, even before I came to England. Now, ever since that I came to England, oh my God, it's worse. Now you think that I'm doing that because I'm in England? That's how I speak. I might not be good at speaking English fine, but that's my accent. I cannot force accent. Otherwise, maybe you want me to say that, oh, you girl who is watching me, why are you talking like that? Well, that's what they call forcing, because I can't speak like that for a long time. This is how I speak, like it or not. Many of you say that it's like you having 100 teeth in your mouth. Whatever it is, that's how God created me. So, whether you like my videos or not, I don't give a damn shit about it. You know what I mean? If I speak bad to you, if my voice irritates in your ears, then scroll. I don't care. You won't force me to be what you people you want. No, I can't put you first in my life. No, I put myself first. This is my life. Once I die, I die. There is no second chance. Okay? I have to be happy. You cannot stop me from being who I am. Alright? You know what? Because you don't know me physically, you just see me on TikTok, and I also see you just on TikTok. So this is just a social media, and when you're open to people, when you're public, we expect each and everything. I'm used. Nothing you're going to say that is going to break me down. Nothing. It's like beating a child whenever he or she does something bad. You beat them up. They will be used. They will reach the extent where they don't fear you. Now that's me. I'm used of your abuses. Every time you abuse, you bully, I'm used. No one is going to say something that's going to break me. If I don't follow you, go. Because I didn't call you here. Okay? If you don't like me,
Go, 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 go. I didn't call you here. I created this new account for myself, not for anybody. For myself. Why? Because I love doing TikToks, okay? And you won't stop me from that. Actually, when I was still studying, I was such a bright kid that my education was sponsored by whites. So at the end of the term, I used to take my report cards to them, and I wasn't communicating in Luganda, okay, from my baby class to my form 6. So you won't expect me to speak the way you want me to speak. No.